Kumide ku Salt TV tuli basanyufu nnyo kubanga tuzemu okusinkana n'olunaku olwaliro. Afe mu bufu obwo tubebaza nti mwebale nnyo. Mwebale kulaba Salt TV, mwebale kulaba Unveiled Experience naye ekisinga obukulu mwebale kubeeranga ku mikutu gyaffe gyonna mubeerako ya Salt Media. Salt Media app mubeerako, mubeera ku YouTube, mubeera ku Facebook, mubeera ku TikTok na wonna we musobola okubanga mutufunira. Tubebaza nnyo nti mwebale nnyo, mwebale ddala. Era ne mbebaza nti mwebale kubanga muwuliriza Salt FM mikutu mukaaga egisasanidde eggwanga Uganda n'ebweru waalyo nako mubeerako saako mwe abali ebweru w'eggwanga kubanga mutufunira ku Salt Media app wamu ne ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Robert Mutebinna nyine field gemanya gange Unveiled Experience ye program kwe tuli. Ebula yennaku ngazi ezo abayizi batandika okudda ku ssomero wadde nga we tujjidde olunaku olwaleero ng'amasomero amangu go gatandise okulabika nti gasomesa abayizi mu ttaamu esembayo ey'omwaka 2024. Era we tujjidde ku mpewo olunaku olwaleero nga ffe abakkiriza wansi wa House of Prayer Ministries International tuli mu kisiibo eky'ennaku 42 ekkoona erigendo tuggusa wali ku Independence Night gye tugenda okubeera e Namboole mu maanyi naye ate nga mu kiseera kye kimu tujjidde ku mpewo nga wiiki zino esatu abayizi ze bamaze waka oba katugambe ez'oluwummula nina observation gye nkoze nti wabaddewo ekibeerabeera eky'obulwadde mu bantu ekyenjawulo nga kumpi ku bantu 15 b'osanga wakiri 3-4-5 obasanga ne kanyola n'ejje buli eno ekyo kyo gwe gwetegereze gwandaba bw'oba oli mu takisi bw'oba oli mu ntambula y'olukale oli mu butale oli ku luguudo oli luddawa otunuulira emikono gy'abantu gisibiddwako kaplasita akeeru ojja kumanya nti eyo kanula ki ekireese embeera eyo ebyo byonna bye tugenda okutunuulira era nga bulijjo olunaku olwaleero dokita wange Emma gwentera okubaleetera ku nsonga ez'enjawulo gwendi naye n'olunaku olwaleero agenda kubanga attanya ku nsonga enkulu ennyo naye nga tetunnatuukawo kasooka tubuuzeeko program twagitandise dda. Alababi baffe amanya n'eddoboozi Dr. Kisame Emmanuel nga bulijjo ku Unveiled Experience tweyanziza nnyo Salt Media tweyanziza nnyo abalabi baffe support tujagala byonna bye mutukolera tweyanzige ekyengenda okutandika nakyo Dr. Tuli mu nnaku 42 ez'okusiiba okusaba n'okusiiba wansi wa House of Prayer Ministries International. Njagala tukitunuulireko si spiritually kubanga ffe spiritually abatambulira wamu n'omusumba Bugingo kitukolera okusiiba ennaku zino atufunamu ebintu bingi naye munnayuganda atulaba ate naye twagala amanye obukulu obw'okusiiba kubanga nnamu ebbiri zino si ze zisembayo era bwe zinaggwa bajja kulangirira ekisiibo ekirala eky'ennaku 14 rutiini eyo egende mu maaso. Mwe muli basawo okusiiba kuno ng'ogyeko emigaso kati okusiiba kuno kwa kyaki ng'ogyeko emigaso gyako tulinamu emigaso emirala nga mu nsonga z'ebyobulamu. Yes, okusiiba kunnyonnyolemuko obulungi bwako. Mu luzungu kye tuyita fasting. Ekyokusiiba kirungi nnyo ddala eri omubiri nti omubiri buli bwe tusiiba tukozesa ze tuyita energy reserves. Katonda yakola omubiri n'aguwa reserves nti buli we tulya emmere waliwo emmere etakozesebwa emmere egenda mu store kati bwegenda mu store gwe n'osigala ng'oyongerako kitegeeza store weesigala ekola ki eweza kati mu kuweza okwo etuuka n'etandika okuleetera the normal oba okuleetera omubiri gwo ebirina okutambula nga birungi okubeera nga tebisobola tambula nga bulungi. Bw'oba ne store oteekamu ebintu netuuka nejjulo otuuka tokyasobola giyingira kitegeeza nti enkola ya store erina okuba nga osobola okutambula n'oyitamu bulungi n'okola ebintu byo naye buli ebintu webiwera ennyo mu store naye etuuka tokyasobola nagiyingira kitegeeza eba tekyasobola kubeera na store eba efuuse kirwadde. So n'emmere buli we tugirya tujjako gye tukozesa omubiri ne gugitereka endala gugitereka mu masavu mu bitundu by'omubiri era awo tulabira nti olaba omuntu jagamba omuntu atandise okugejja olubuto nga lweyongerako abakazi akabina ke kasooka oba okyali abazaddeko n'embuto ne zitandika
ku basajja olabira ku lubuto ng'olwo ku lubuto ku bakazi ku zino ze tuyita hips emmere egenda nnyo mu kabina netandika okubeera deposited eyo oba okya gyekoma eyo wewajjula ng'etandika okgenda wansi w'ennyama mu bitundu ng'emikono ogenda okulaba ng'omuntu omukono guli munene muno nga batandika okuzifuna alinga alina ebipiira ebinyamanyama eyo yonna ebeera mmere ate eba energy reserve gye tuyita fats unusable food nti lwaki teri kubeera ni used kuba toli kuwa mubiri time kukozesa energy reserve buli kanaku gwosigala olya buli kanaku osigala olya in the end of it all omaliriza eri gyoterese tekozeseddwa obutakozesebwa ngambye neyonono netandika okuleeta malfunction oba omubiri obutakola bulungi so ideally omuntu yandi fastinze ayambe omubiri okukozesa ku mmere eyo gye gubadde gutereka mu kugikozesa ntegeeza ki nti amasavu gano agabiri mu lubuto agali ku kabina agali mu mikono Katonda yateeka mu system omuli nti buli wobeera nga tolina mmere mu musaayi oba sukaali ase okukka ku level omubiri gye guteetaaga omubiri guteekako system etandika okumenya emmere eyo amasavu ne gabeera gamenyebwa ne gatandika okubeera nga ge gakozesebwa okukola ki okuwa emmere n'obeera nga obulamu busigala butambula mu mbeera ng'eyo naye ng'olikozesa energy reserve kati era mu bantu abamu ojja kwesanga nti omubiri ogutuuka nga gugweseza amasavu ago Katonda era yateeka mu system gutandika n'okulya ennyama nga bw'olaba abantu abali mu bifo abatalina mmere ng'otandika okufuna obulwadde bw'okukonziba obw'endyambi kukonziba n'osanga ng'omuntu aggwawo asigadde magumba because omubiri gutandise okulya ate ennyama mu kifo ky'okulya amasavu but si kyetwagala ekyo kyetwagala nti omuntu yandisiibye mu kusiiba kuno nja kwogera okwaffe okw'ekisawo twandi advisinze omuntu n'afastinga from majorly carbohydrates kuba carbohydrates ezo oba emmere ezituwa amaanyi zezo emmere ezivaamu amasavu getukola ki getusitowaringa so emmere ezo buli bwe tuzikendeeza omubiri gudda ku masavu ne gukakozesa kitegeeza ki nti okusiiba kuyamba nnyo okuzza omubiri obuto era abantu abasiiba basigala bato tebakula nga mukama wange tebakula lwaki omubiri guba gusobola gulina system nti gudda kubiri bye watereka ne gutandika okukola ki okubijja mutu n'obutwa kambuyite butwa because emmere bwe tumala ogirya omubiri gujjamu ebirungi n'ebirala ne bifuluma naye waliwo ze tuyita byproducts oba ebiva mu kukozesa emmere eyo nti bw'ogikozesa waliwo ebifuluma kati nga carbon dioxide ono gwe tussa ava mu breakdown of food so ebintu ng'ebyo zi oxidants mu mubiri muli buli lwosiiba omubiri gutandika okusobola okwera ebyo ebikyafu byonna ne bisobola ofuluma in summary omubiri oba oguwadde cleaning state egujjamu obutwa bwonna egujjamu emmere eteetaagisa so ne gutandika new phase so fasting is a good thing naye ani eyandisiibye ekyo nakyo kiri important omuntu alina obulwadde tetumuwa advice kusiiba kyetuyita dry fasting naye osobola fastinga ebika by'emmere ebireeta amasavu mu mubiri ng'obuwunga kawunga ako tukaagala nnyo actually omuntu agamba ngejja naye ndya katono naye ekibuuzo kiri olyaki ekibuuzo kiri what do you eat not how much do you eat olyaki kiki kyolya so emmere yeetuwa amaanyi muceere kawunga ngano bulo ebyo bye bisinga okuleeta amasavu mu mubiri unlike abantu abalowooza nti bwe ndya ennyama nga ngejja bwe ndya ebyennyanja nga ngejja no the truth is bw'olya proteins emmere ezizimba omubiri
ngate o working out oli active oli mukozi omubiri gu converting emmere eyo into muscle abalunda embizi bogera ku bintu balina emmere gye bawa embizi ezo nebanga terina masavu ng'erina nnyama kati kyenjogerako bw'oba olya nnyo ennyama ng'ate okola nnyo osanga olina ennyama ogejja nnyama togejja masavu ate bw'ogejja ennyama toba na buzibu that is not bad kati nze ngejja ki so in summary okusiiba kulungi nnyo ddala eri omubiri ngaffe abasawo we would advise okusiiba though nze sa-advising a dry fasting because buli wosiiba dry fasting sometimes omaliriza ogyemu ebirwadde ebirala ng'abalina alusa zitabuka n'omaliriza oluusi ng'ofunye ne perforation ebyenda bizeemu eki ebituli so fasting ng'onywa amazzi bw'oba n'ekizibu siiba ng'onywa amazzi siiba weeriira ennyama naye carbohydrates ezo emmere ezireeta amaanyi ze ŋŋamba ideally omuntu asazeewo fastinga ezo olina ziputinga off n'embracinga proteins n'embracinga vegetables n'ebibala ebyo ebintu bye biyamba omubiri especially bw'oba oli muntu atakyakula emmere eyeetaaga nnyo abaana bano abakyakula because omubiri gukyetaaga okukula naye kati omuntu nga nze omuntu nga ggwe emmere gy'olya yonna just erina kumaintaininga kusigala ng'oli mulamu so ideally omuntu yandiridde kye tuyita maintenance ration emmere ekuyamba okusigala ng'oli mulamu wangambako lumu nti ejjuuni eziyita ejjuuni ziyita mayuuni pumpkin. It's pumpkin. Pumpkin is in ensujju. Ensujju, sorry. Yes, ensujju. Yes. Ensujju is good for the body. Erina less carbohydrate in content. Nti bw'ogitunuulira erina emmere eyo ereeta amaanyi mu mubiri. Ntono, content yayo ntono, caloric level y'ensujju ntono nnyo ng'ate erina minerals oba eminnyo kanjiyita eminnyo egiyamba omubiri okukola functions okukola obulungi mingi so omuntu bwe yeetanira ensujju eyo ensujju nnungi nnyo tejja kuwa amaanyi matono nnyo sigewe agasusse at the same time ekuwa eminnyo giri omubiri gyegukola ki tegwetaaga tunalya ensujju yokka sigambye nti muli ensujju yokka ebibala ne fruits vegetables ensujju muzirye naye emmere eno etuwa amaanyi sigambye mugiveeko ngambye mugikendeeze era nze omusawo I advise usually ngamba nti omuntu yandiridde emmere etasukka 2 feast ebikonde byebyo ebibiri ebyo ng'obigasse bwoti nga tebisukka mu lunaku eya carbohydrate emmere etuwa amaanyi eyo carbohydrate wandiridde ennyo nga tesukka ebikonde byebyo bibiri ng'obigasse ideally ekinyanja kirungi byennyanja ezo proteins magi those are proteins ennyama nungi enkoko nungi tulye naye oluliba ebyo oluliba nti lulina cholesterol provided okendezeza kiri carbohydrate the body will put to use all that okay era ngambye nti bw'olya protein n'osigala nga you are moving ntegeeza ki working out okola si kulya nnyama n'otuula you are busy you are working out ennyama eyo emaliriza used up by the body nefuuka part of your muscles nezimba omubiri kyova mu Luganda bagamba emmere ezimba omubiri you get it naye eno emmere endala oyo mawogo gwe mulya balugu akawunga mikyere eŋŋaano chapati Rolex zafuuka Rolex all those are energy giving foods aliwo abatugamba nti tulye emmere bakikazaako kya mmere mukotse emmere eŋŋanda emmere eŋŋanda ezo gisigala mmere waliyo bino ebiringa gonja ebyo bwe bityo all
all those are energy giving foods. Mmere ezituwa amaanyi. Nti omubiri gujjako eyo yokka gye gwetaaga. Esigadde tegugifulumya. Gugitwala mu sitoowa. Ate ekitali ku nnyama, these carbohydrates omubiri gujjamu kye gwetaaga to build. Ekiri excess ne kifuluma yenjawulo. So fasting is good, but bw'oba omaze fastinga ng'ogamba nti kati njagala siibulukuka, osiibulukuka ki? Ate tolya chapati, ate tolya biwunga, tolya miceere, tolya matooke, ojja kuba tolina kyokoze kuyamba mubiri. Njogera mu kisawo. Oba toyambye kulosinze n'ogendako wali wa munywanyi wange Yasini Kikoyo. Oba toli kuyamba mubiri. Kulumunga asiibulukuka ne ngamba noonya obuugi flask number. Byoli kuzaawo bingi nnyo ate okusukka byokoze ki byogyeewo. Oba ogyeewo again more than. So kitegeeza ki nti mu mbeera eyo okusiiba kuba tetugenda kuyamba because kyogyeewo kingi, kyozaawo kingi nnyo. Obeera nga abantu abagenda mu gym nadduka nakendeeza calories tugambe nga 2,000. Bw'oba olina monitor nekulaga nti osaze calories 2,000. Naye afterwards, because you've been working out enjala ekuluma, n'ogenda n'olya emmere ng'erina over 1,000 calories. So kitegeeza kyogyeewo be bagamba ngenda mu gym naye sikogga. Ayoza n'ayanika mu ttaka. Tolina ky'olikola. Byolya ate byozaawo bingi nnyo okusinga byogyeewo. So bw'oba osiibye, we would advise you get to know kiki kye nnina okulya. Era anyway, ebyo mbyogeranga ng'omusawo doctor. However, omuntu yenna yandirabye nutritionist n'akumenyera bulungi nnyo n'akuwandiikira n'okuwandiikira n'omanya diet yeetambula etya. Era ffe tugamba nti omuntu yandihavinze bw'oba oli mukulu nga ffe abakuze mu myaka, si abaana abato abakyetaaga emmere, naye ffe abakuze mu myaka waliyo ekituyita intermittent fasting. Lya leero enkya tolya, lya leero enkya tolya, lya leero enkya tolya. Obulamu bw'obutambuza bw'otyo mu myezi 6 ojja kulaba obulamu bwo nga bukyuse. You've had a change in life. Ebirwadde tebikyakusumbuwa nnyo because ekisinga otulwaza mostly kuba nti bye tuteeka mu mubiri, omubiri tegubyetaaga. Ekitegeeza okkiriziganya n'ekyamusumba wange nti okusiiba ddagala. Okusiiba ddagala. In summary. Anniversary experience ye program etuli nnaku 42 ez'ekisiibo ffe kitulimu za kusiiba na kusaba. Ffe ku kusiiba kuno dokita kwayogeddeko. Ffe tugattako okusaba. Era zigenda twolesa Namboole kummwe abagenda maaso n'okutulaba ku Independence Night. Eyo gye nsazeewo okutandikira olunaku olwaleero. Dokita, ensonga endala ndi observant mu mbeera yange ng'omuntu. N'ate ne bye nasoma bindeetera okubeera observant. Ate n'omulimu gwenkola guntuusa ku kintu kyekimu. For the last 2-3 weeks ndabye nnyo abantu abalina cannulas ku mikono. Bengamba ki ekigudde mu ggwanga Uganda? Si mwana muto, si mukulu, si ki. Ekyokubiri, n'amalwaliro ennaku zino gajjuza nnyo okukirako bwe gaali gajjuza. Tuganye tulinayo ekirwadde ekyagudde mu Uganda oba emitima gikkakkane. Mwe basawo. Well, sijja gamba nti waliwo ekirwadde ekyagudde mu Uganda because okukola ekintu okwogera bw'otyo wabaawo emitendera egiyitibwamu okugamba nti waliwo ekirwadde kino kye tuyita surveillance ekoleddwa ne tulaba bantu kwenkana ki abali kufuna kirwadde ki, so okulangirira nti yes waliwo ekirwadde ekigudde mu ggwanga. Naye endwadde zino zirina kye tuyita kankiyite seasons nga bw'olaba enkuba nti seasons za-affectinga ziyamba endwadde ezimu okutambula. Seasons ezimu ne zireetera endwadde ezimu okuba nga tezisobola tambula. So season wise eno usually season eno era ffe mu malwaliro abalwadde tubalaba namba zitandika okukola ki okweyongera. Unlike season eno gye tubaddemu emabega weka yakasana abalwadde babeera batono
one season gye nakula mmanyi ewaffe ye Busoga nga tujogera nnyo naye nagiraba ne mu biseera bya covid era abantu bafiiramu nnyo season eyo gye bakazaako erya Ssebaaseka abantu nga bafiira mu mayumba. Season ndowooza ebeera ya June awo wewati awo n'okweyongera paka wano mu September mwe tuli. Yes, there are seasons ezireetera tukiyita seasons distribution nti waliwo endwadde wezettanira nnyo particular season okusinziira ku mbeera eba eriwo. Ngenya okwenkuba ojja kwesanga nga emisujja mingi nga kati enkuba ebadde etonnya emisujja mingi, so obuwuka nga mosquitoes ensiri ziba zirina ebifo bingi mwe zisobola okukola ki okuzaalira. Ebibira biba bikoze ki mwebiri ensiri mulina wangi we zisobola okukola ki, so ne weesanga nga endwa okulwala usually mu rainy season kweyongera okusinga mu dry season. Lwaki? Obuwuka obwo vectors ezitambuza obulwadde ziflourishinga nnyo oba zizaalagana nnyo mu time ey'enkuba. So ojja kwesanga nti akaseera kano tubadde mu kaseera ka nkuba, so idea it could be malaria. Kisoboka okubanga abantu bali kulwala musujja mungi nga gwe mungi mu communities. Kisoboka okubeera nga actually kijja gamba nti kisoboka abamu kati nganze abamu ndabye bangi abalwadde bajja mu ddwaliro omubiri gumuluma ne bwokebera omusujja si mweguli, naye ng'ate kyolaba omulwadde akugamba mpulira fever ng'era ne bw'omulaba omulaba omubiri gubuguma gwokya temperature ziri waggulu naye talina musujja gwa nsiri, talina kifuba kiri awo, takolola kiri awo, talina senyiga, talina typhoid. Kati nga naye weeyongera okebera olaba nti ekintu kyokka kyolaba mu mubiri gukulaga nti bwe tukola ffe kituyita full blood count oba complete blood count ng'olabulayo nti omuntu ono alina viral infection. So abamu I'll talk from nja kwogerera ku side eyange nti abamu nze nalina first obakolako covid only to realize nti it is covid, balina covid naye oba owulira obubonero omubiri gubuguma naye nga tate tolina senyiga tolina na kifuba naye ng'omubiri kuba guba gufunye viral infection. The challenge eriwo nti fevers zirina complications ezaazo oba temperature, especially mu baana bayinza otandika okwesika olw'omusujja omungi. Mu bantu abakulu n'abamu abantu abakulu bamanyi okwesika naye fever buli bwesukka weyandibadde erina damage gyekola kuki ku mubiri. So ekikulu kiba kyakukakkanya ki fever because viral infection from musawo tugamba ziri self-limiting. Self-limiting kitegeeza nti endwadde ezituuka zokka ne zikola ki ne zikakkana omubiri guzirwanyisa nga ggwo. Idea itezeetaaga na ddagala liri awo naye tujjanjaba bubonero ekuleetedde omusujja nga tukwasaganya omusujja kyereese kyetukola ki kyetukwasaganya nti ate virus zino most likely bwe zijja mu mubiri zimanyi okukuba immune system, zimanyi okukuba zimanyi okumenyaamenya abajaasi b'omubiri defense system y'omubiri erwanyisa endwadde ne ziggulawo chance y'obuwuka obulala okujja. For example ojja kwesanga abantu abalwadde viral infections nga boolaba abalwadde baffe bano abalina obulwadde buno obw HIV because HIV bwajja mu mubiri akuba immune system nebeera nti kyasobola kulwanyisa ndwadde. Weesanga TB abakuba mangu endwadde zino endala ezijja zanguyirwa mangu nnyo okukola ki okubakwasaganya. Lwaki? Akawuka kaggulawo enzigi buli wekaggula enzigi buli wekakuba omubiri immune system kaba kalemesa kaleetera ebirwadde ebirala okwanguyirwa okujja. So ekyo kisobola okunnyonnyola lwaki weesanga nga abantu bangi balaba ne kajula naye ate nze nja kugamba nti ffe wetuba tusoma actually sijja gamba wetuba tusoma nja kyogera from personal experience ti omulwadde buli lwajja gy'oli mirundi mingi ekimuleeta mu ddwaliro buba bulumi era weesanga nti endwadde ezitaluma tezireeta balwadde nnyo mu ddwaliro ajja nga zitandise ate okufuuka uncomfortable gyali. Nja kuwa example omuntu afuna oluumu nekajja nga katono bwe kati naye tekaluma ne katandika ne weesanga nga lumulidde yenna kati we lujja mu face kyekimuleeta mu ddwaliro
nga luli wabalaba uli wabalaba naye eno gye batalaba tajja kuba tekimuluma. You get it? Naye kyo nakyo kirwadde. Now so endwadde ezimu buli wolaba omulwadde ng'aze mu ddwaliro, omuntu yenna aze mu ddwaliro to complain, kitegeeza alina number one usually is pain, bulumi bwe bumuleese, bulumi oba discomfort. Kiyinza okuba tekimuluma nnyo naye kirina discomfort gye kirikola ki gye kimuteekako. So omusawo yenna kyatunuulira kujjawo bulumi na discomfort bye bisooka nga tonaba natunuulira kuwonya. Otunuulira ono bulumi muluma, omutwe gumuluma, bwe guba omutwe gumuluma, omutwe si bulwadde naye tulekeze omutwe guno okuwona tulyoke tujjanjaba obulwadde, kuba we tujjanjaba obulwadde ng'omutwe gumuluma guyinza omutta ng'obulwadde tebunabakola kuwona. So maybe kyova olaba abasawo ojja kwesanga omuntu bw'ajja ne high grade fever ajja muwaayo akayiso yesange ng'alina omuteeka ku mpiso because ayagala ajjewo ki obulumi. Naye nga bwe guba si musujja gwa nsiri nga they are barely viral infections nziyise self limiting nti endwadde ezo omubiri gudiringa nazo nga gwo ziwona zokka. Katuka akawuka ne kazaalagana mu mubiri ne katandika okufa, kati bwe kafa kaba tekalese bazzukulu. Kati kaba tekalese bazzukulu kitegeeza bw'ofa nga tolina bazzukulu oba ogenze eba eweddewo. So kyekyo kyempise bwe zityo bwe zibeera era ziba ne growth period eyazo nti ojja kwesanga zikulumira ebbanga nga ennaku 14 within 14 days and you okay. Kitegeeza bye tubadde tweraliikirira nga nze gye buvuddeko kifuba kyankubamuko sekisenyiga kyankubamuko naye kyali kikambwe nnyo kireeta ebbugumu okwokya kizioziira okwogera kubeera kutono ddoboozi likyuka n'ebirala. Wiiki ezo bbiri nga ziizo eziwedde ate nenkiraba nemukuba mikwano gyange nenkiraba n'erudde eno nafunamu okutya nti ebyatulwanya byazeemu. Nedda ekyo nja kyogeza confidence sewali kirwadde kyamaanyi kiri awo mu community ekyo tujja kugamba nti kyetaaga kutiisa abantu oba naye viral infections. So COVID. Era lu covid kanduyite lu covid naye covid takyali bulwadde buli awo bwe tutiisa ogwo senyiga oyo senyiga era oba olwala tukebereyo no covid netukujjanjaba nodde ewaka n'owona bulungi nnyo ddala nga teweetaaze n'oxygen. However abamu abayisa bubi abo abali immunocompromised abatalina busobozi bulwanyisa ndwadde bulungi abayisa bubi ddala naye nga majority nedda. Tweyanziza nnyo tweyanzege kugani tubulayo ennaku ntono abayizi okubanga badda ku masomero kwaba batanaddayo nsuubira ku Saturday, Sunday ne Monday official opening y'amasomero egenda okubeerawo ku nnaku ezo. Ag'ebisulo ku weekend agadde ku balaza bwebityo bibiri. So abazadde yonna gye muli akaseera kaakanayo kyani yetamu esembayo omwana ali mu candidate class talina kulekayo wadde 10 amasomero bigagamba alina okubanga amazeeyo ate naawe olina okufuba nti omwana omusasulira sente zonna zigweyo ajje ne report mulaga nti oba ali promoted oba agudde awo ke kabeera akatuka third term era keetalo wonna mu bazadde bonna gye bali era buli omu akozesebwa asaba busabe mukama wa amukozesa by Friday, Saturday, Sunday wabeere nga waliyo akaguddeyo embeera etambule bulungi otherwise birungi si birungi abaana bagenda kudda mu masomero. Naye kindeesezza ekyo sigamba nti ABCD naye kyekyembeera gyova otunyonnyola omwana bw'abadda ku ssomero kaakati mu mbeera eno gye nkugambye gye observation gye nkoze yandibadde agenda naki asooke kukeberebwe n'atwala ekipapula eri nga amasomero agamu bwe gakola wali agatabikola oba agenda afiya binaggweramu eyo. Well, I would advise nja kuba advice mu Luganda kwanja kuwa amagezi okuwabula nti kyandibadde kirungi nnyo nnyo ddala omuzadde n'atwala omwana we n'akeberwa because amasomero gabawo ebipapula bino naye emirundi mingi temubijjuza. Exactly. Kuba mujja gye tuli ne weesanga nga tesi z'olina okukola zimitwalo aga 2 ng'ate fees nazo zikyagaanye. So ne weesanga nga abazadde emirundi mingi banoonya engeri
yonna ebayisaawo naye nga ideally kuba kwebba oba okutte mu nsawo ye yeeno n'ogibbamu kuba omwana oyo bw'omutwala mu ssomero n'osasula fiizi yenna n'omumalayo n'atuuka eyo n'alwala ne bamukuddiza n'obeera naye ewaka ewiiki endala 2 ani alikola loosi ndowooza omuzadde gw'oba oli mu loosi kuba eri wasasula ez'okulya wiiki 2 ajja mala waka alya yawaka ng'ate wasasula ey'oku ssomero 2 ajja kuba amiisinga bwaddayo tebaddamu ne bagamba nti tewaliiwo katutukuddiremu wabasanze wakola ki so in summary omaliriza omuzadde gw'okoze eki gw'oluuzinze oba gwe otafunyeemu so nandiwabudde nti kirungi omuzadde atwale omwana mu ddwaliro akolebwe check up esookerwako waliwo check up ezeetaaga z'empita ezisookerwako esooka kiki ekitwala omwana mu ssomero alina okulaba by'asoma omwana bw'oba omututte mu ssomero nga talaba otutte waaki kati abazadde munegerekitinga nnyo amaaso omwana n'akugamba mami amaaso gannuma mami amaaso ogwokanya okola bubi toyita kiki naye omwana talaba they can't see atula mu kirasi talaba bulungi gye bawandiise nga o agiraba nga si kati mbuulira so eye check up yandibadde mandatory because amaaso ge galaba bye basoma 2 auditory amatu ge gawulira ozizaayo omwana mu kusomero omwana amatu tegawulira bye bamusomesa tabiwulira ate nga bwe njogedde ku luumu endwadde z'amaaso endwadde z'amatu teziruma lwakuba teziruma n'omwana ono takola ki tateekinga mukisa kugamba nti mami oba daddi amatu siwulira kuba tebiri muluma amaaso siraba kuba tegamuluma era ujja okumugamba atuleke tunoonya fiizi ng'asirika because tegali muluma naye singa endwadde ezo zaali ziruma omwana oyo yandibadde takkiriza genda ku ssomero nga talaba nga tawulira so ki ebyo birina okukeberwa tukola medical check-ups mu masomero nga ezimu ku ndwadde ze tusinga okulaba mu baana ge maaso n'amatu kati ate kiri so bad nti endwadde zino because teziruma damages usually gye zikola it is hard to reverse tezikuluma naye endwadde gy'oba oli kufuna tedizibwawa mabega omwana ali kufuna refractive errors ali kufuna obuba nga talaba bulungi kyetwandi preventinze ogenda okugamba nti kati yes katumukoleko nga ku level gye tuliko tetukyasobola kukola ki kukizza mabega amatu kyekimu ku level gye kiriko nga tetukyasobola kizza mabega nga tusobola tandikiraawo moving forward so ebintu ebyo biri very very important then ebintu ebirala obulwadde buno obwa bulijjo buno obutukwatakwata musujja gwa nsiri gukeberwe typhoid akeberwe kuba nja kuwa example nti bw'ogenda mu ssomero singa abazadde ffenna mu ssomero tuleeta abaana baffe nga bakebeddwa omusujja gw'ensiri omuzadde ogu n'aleeta omwana we nga takebedde musujja gwa nsiri naye ng'ate aba avoola omwana oyo alina ki omusujja ffe ffenna tetulina kye tukoze because tukimanyi bulungi nti omusujja gw'ensiri guva ku mulwadde ne gugenda kuki ku mulamu kati basula mu ddoomu emu gwe weka otakebezza bali banno ne baba bakoze omulimu gwe obyonoonye kuba obulwadde bugenda buva kuwo butusaasaane mu balala endwadde nga typhoid endwadde ezo ffe musawo tuziyita fecal oral nti endwadde eziva mu bukyafu buno bwe tusuula mu ttooyi fecal oral from obuzadde obukyafu obwo mu kamwa nti typhoid oba olidde kankiyita empitambi eyo omuntu alina typhoid nti yaba alina akawuka
kati bwe tubanga tuli mu ssomero abaana obamanyi abaana bano mu primary mpaaka avanga mpaako ne mu secondary bwe tuba tuli mu environment gye tumanyi nti tulina control ku bintu ng'ebyo ekintu kye twandibaddeko control ye check up bwe tuba tukebedde omwana wange alina typhoid kiki endina okukola kuba typhoid oyinza okubeera naye nga tulina bubonero teri kimuluma naye ng'ate mwali kati amala tuuka ku level eyo omubiri gye gutandika okuwulira impact ne gulyoka gutandika okuleeta obubonero so bw'oba omukebedde n'omumanya mangu ng'omwana atandika eddagala before kiyamba okutangira obulwadde okuspreading ogenda muki mu balala tu oba olina ne chance esobola okumusomesa endwadde eno ezeetya ebibuuzo ebyo abazadde bangi temubibuuza bakugamba omwana alina typhoid obuuzangako omusawo nti naye typhoid ono omwana amufunya atya kibuuzo ekyo kiri important lwaki osobole okumanya mutangire n'omwana amanye nti yes nalidde sinaabye mu ngalo kuffe abaaliko mu masomero ate aga boarding ogenda mu toilet njagamba 95% of school toilets toli asobola kwagala gigendamu naye abaana baffe gye bagenda kwegamba ogenda mu toilet n'osanga nga abaana oba tebaba na toilet paper nga ku bisenge kwe basiiga bagisiize langi ey'okubiri kati weebuuze oyo bw'amala osiiga what happens to the hands ajja mu kiraasi n'agamba banne nasiize bw'atuuka mu kolya abagamba sijja kukwatako kuba ninawe nasiize they will just eat however bwe tuba tukoze preventive strategy ey'okkebera abalwadde ne bajjanjabwa tuba tutangidde bingi nnyo so abazadde twewale okwekwasa ssente kubanga okugema kusinga okuwonya omaliriza ospending nja kuwa example esembayo ku check up ezo omuzadde ajaggaana otwala omwana we bamukebera amannyo ngadda ku ssomero naye ng'omwana alinamu erinnya eriki erirwadde omwana bw'atuuka ku ssomero naddayo n'erinnyo bw'atuuka ku ssomero erinnyo netandika omuluma litawaanya erinnya eyo nga liruma omwana tasobola ssoma omuzadde ne bamukubira ne bamugamba alo omwana amannyo gamuluma nti akomewo naye omuzadde oyo ali Masaka omwana asomera Kampala oba kanzije munone n'ateekamu transport n'ava e Masaka kuba essomero terijja kuta mwana oyo ng'amututte si muzadde we najja e Kampala n'anona omwana ezo sente mmeka tugambe emitwalo egi 2 n'amukwata n'amuzzaayo oba bagenze waka kuba erinnyo tebajja dikuula mwana olwennyini olw'omuzzeeyo ku ssomero saidi yalo ojja mutwala waka omuteekemu emitwalo 2 nawe egyo si 6 kati oteekeko n'omusawo agenda okujjanjaba ki erinnya eryo kale tugamba alijjeemu akusabye 2.5 egyo emitwalo 8.5 naye singa taamwetandika n'okwata omwana oyo nga tona bamutwala ne bamukola dental check up abagisaba abamu bakola naye abwereere free oba ne basaba emitwalo 10,000 bwe basangamu erinnya eryo ne bagamba lino erinnya lino lijja luma omwana ono tuliteekemu ka sementi otwongereyo emitwalo oba otaasiza emitwalo nga 6 tuve ku ekyo otaasiza n'ebiseera n'otaasa ne fiizi zo ze wasasula kuba omwana bw'avaayo aba ali waka aba tasoma so kye bayita check up gwe mugaso gwa check up medical check up so emirundi mingi tetumanya tubikola lwa butamanya ate nekitukola obubi nti abasinga tuli baavu so tubikola lwakuba embeera erikola ki eri etukutte naye omwana nga tannaba kudda ku ssomero kirungi nnyo akeberwe nga tannaba genda kuki ku ssomero era n'amasomero singa gamanyi gandibadde gateekawo security system ti omwana aba takebeddwa n'ebbaluwa ideally teyandiyingidde because anything can happen omwana ajja mu ssomero ng'avudde n'ekirwadde ewaka n'atuuka ku ssomero n'afa essomero libanga eri erisa omwana era eri essomero liba lifudde erinnya kituufu naye ng'ate ekirwadde omwana yakola ki yajja nakyo naye bad information etambula nnyo ng'ate abantu baba tebamanyi kizze kitya so we would advise from the professional aspect let children be
checked before going back to school. It is very key. Bakulu b'amasomero namme mwembulesinge era amasomero amagezigezi nja kugamba for example amasomero nga Mbogo mixed bo bakimanyi nti abazadde tebalina ssente, so kuba abazadde bano tebalina ssente ogenda mu ddwaliro akole check-up y'emitwalo 2 essomero ligamba nno katuhavinga omusawo abasawo bajje akebera abaana bangi kuba gyokoma okuba n'abangi running costs zikola ki zikka abaana bano bakeberwa wano service ekolebwewa ku ssomero rather than okugamba nti abagende eyo ekipapulo tolina shuwa bye bakoze oba byebyo bagenda okugamba nti tufuna ne reports nti abamu balina akatinga nange nina badde wange Emma nti nsobola ogenda ne muganga nkolera kino omwana ayitewo kigambe nti nkikola ngeza simanyi kuba balina emikwano bange ayitewo iti so ideally omuzadde yandisasudde emitwalo egi ebiri ku ssomero omwana n'amutwala butwazi ebirala ne bikolebwawa ku ssomero bw'aba asangiddwa nga mulwadde ne bagamba munnange omwana we alina obulwadde ABCDFG ajanjabwe awo n'eddagala ojja ggula omwana mulamu ali ku ssomero because this is prevention. Omwana talina bulwadde tannabafuna bubonero, alina obulwadde naye tannabafuna bubonero n'otangira naye abazadde essomero bwe livaayo ne bawa search idea batwongeza fees tusasula eza medical ziba zigenda yamba mwana wali in case afunye ekifuba ebyo tesobola bitangira ekifuba kofu atambula mu baana ne bakolola bonna senyiga omusawo oyo abeerawo ku ssomero asobole okuba nga abawa obudagga naye endwadde zino endala alwadde nnyo yeetaaga aveewo. Please I would advise if it's possible check up ezo bakulu b'amasomero twandizikoledde nga na ku masomero kina malwaliro eno. Tuli mu Unveiled Experience kugwe atulaba kakati tuli kutunuulira bye twetaagisa mu byobulamu ng'abayizi oba abaana baffe badda ku masomero kubanga ttaamu esembayo eyengedde, so tulina okumanya the do's and don'ts mu mbeera emu oba endala. Dr. Emma, waliwo kye boogerako abaana bano bakuze mu myaka naddala abawala beetaaga nabo okuddayo nga bakebedde embuto. Very key. Now ojja kwesanga nti pregnancy oba olubuto bamaama mukimanyi ne bataata naffe abamu bataata tukitegeera. Omuntu buli waafuna olubuto omubiri tegusigala. Taata nina abaana abangi ddala. Ate nkutidde watogera kwogera omuwendo obadde oleese omukono ogusooka nguyagala nakweta gwakubiri. Ekibayita pregnancy olubuto lulina changes enkyukakyuka zeruleeta mu mubiri nti enkyukakyuka ezo zisumbuwa omwana okusoma boge mazima azuukuka ayagala sesema afuna omusujjasujja tasobola tereera buli kintu kimuwunyira bubi. Omwana ali olubuto in school environment it is a waste of time. However much guidelines zikati tezikkiriza mwana alina lubuto okuva mu ssomero kugobwa olina lubuto, so the guidelines eziriwo naye nga kiri practical tusigazizza omuntu atalina makulu for now nti n'okubeerawo kwe aliwoo nga kifaananyi. They can't tebasobola na performinga kiri awo olwa embeera tu ne stigma ejja nakyo. So ideally omwana yandikebeddwa ali lubuto mu banno. Let me tell you, it is better omwana akeberwe pregnancy agende mu ssomero nga tuli sure nti tali kuba ebyo olubuto lutataaganya osoma, lutataaganya ensonga lwaki omwana ali ku ssomero. Si nti tetwagala asome naye lujja teteeganya aba tasobola tegeera talina na byasoma. Abazadde abamu batyokebeza abaana baabwe embuto nga balaganga mu muzungu akiyita insinuation. Kukebera olubuto kiraga nti kitegeeza obadde. Okay. Ate awo abazadde we tulina gaapu ennene. Kitegeeza obadde. Kati ffe abazadde abakuze mu myaka ebintu ebimu tubirabye. Kiba kibi nnyo okubanga oli muzadde n'olaba muwalaawo oba mutabanyiiwo awezezza emyaka 15, 16
wuyo 17 naye nga waliwo ensonga z'otamutuuza ne mwogera ng'ab'omukwano kiba kya bulalu nnyo gw'okulowooza nti talina kyayiga. Let the child learn from the right source. Omwana ayige okuva gy'oli kuba ku ssomero tuyiga bingi. Ffe abamu twabitandika obiwulira nga tuli mu primary. Mu primary kuba waliwo abaana be tusoma nabo ng'olwedde zimbeera ze bakola ki ze balimu. Kati abaana abo bajja sharinga n'omwana owuwo ajja twala information yeri naye ate bw'aba amanye eyamutebi taata we gwategeera amanya nti ya taata ye ntuufu. So waliwo ebintu nga ojja ku actually I've seen nti n'abamu abaana batuuse n'okubawasa ne bagenda nga taata we tamutuuzangako oba maama we ne boogera ku nsonga ezo. Kati aziyigira wa kyekibuuzo aziyiza atya gwe olowooza gy'aziyigidde ye right place. Kyova olaba we are caught off guard. Let's not imagine, tetulina ku imagininga omuntu olina mubuulira kuba tekyo kirinaako control. Olina mubuulira just mwana nti omanyi ensonga eno n'eno gye ziri repercussions zaazo zezino era bw'osalangawo okukola manya ABCDFG. N'agenda ng'akimanyi n'akitegeera. Omuzadde omugezigezi bw'akola naye oyo asazeewo obutakiwa time gwe weesanga ng'akwata mu mutwe. Nja kubuulira lumu tulina essomero lye twagendamu okebera, and I want to say this that abazadde bali so unserious. Twakebera omwana najja ndowooza omwana oba okusinziira ku mbeera ze yali yeerabamu. Omwana najja n'agamba dokita njagala kunkebera siriimu. Gweoyagala bwe tuba tugenze mu masomero abaana abaagala omwana aba asabye tumukebera. Oyagala tukebere tujje. Lwaki oyagala? Musawo mpulira njagala yali mwana muwala. Twakebera omwana ng'ali positive. Ne tumubuuza obadde omanyi? N'agamba simbadde simanyi. Tugenda okuprobinga lwaki abadde ayagala. Omwana amanyi embeera ze. Naye surprising twayita omuzadde nga n'omuzadde talina nakya tasobola nakirowooza. Kitegeeza ki waliwo ekyo kyali communicating a lot. There is a gap between the parent and the daughter. They know nothing. So ebintu ebyo yoyo omuzadde oli eyeefuula n'agamba nti mwana wange saagala mugamba ebyo. Mwana wange akyali innocent. Innocence bagirabira ku face. Don't judge by book by its cover. Please open the book, read it, and you know what is inside. So omwana mugulewo era wona amanyi omwana wo bwe mutandika okwogera ajja kuopening up akubuulire. Era nze omuzadde atiyimirira n'agamba omwana ate bwe nkulaba ne boyfriend nja kukuba biki. Tuba tetuli kukozesa kumanya gwe wali ofuna kitaawe bakukuba. There is always a starting process, but we need to guide the starting process. Kati problem awo weeri. How do we guide? Bakozesa obukambwe bungi nnyo ne basukkuluma ate ekyo ne kyonoona abaana. Era twesanze nti be bakambuwalira ennyo be bakyasinze ku ne babateeka ne muzikeegi ng'embwa ate babeera bazibu nnyo. The problem is how do you guide the process? Kyekikulu si otangira otya naye tugiguidinga tutya. Bring the thing to light. Omwana omubuulire akole okusalawo ng'ategedde afune okunnyonnyola okuva ye kitaawe okuva ye maama we nti complication zonna ezijja aba azimanyi. Naye wano aba agamba kati oyo omwana yali positive nga mutuufu tabitegeera nabitegeera. Naye betwogerako ebya positive agamba nze mbadde ndowooza mutuufu nina okukebera siriimu okusinziira naye ate sijja kutandika kunnyonnyola kyaliwo how that girl acquired it. Naye ng'ate yava mu community omwana waabeera ewaka. So kitegeeza kinti omwana ono yandibadde singa yalina omukwano ne maama wo bakitaawe bandibadde basobola okukwasaganya embeera eno ahead of time. And these are things ebibeerawo mu masomero. Abaana baffe balina a lot of things happening in school gye tubatwala n'ebweru
naye ffe kyetukola kiri kimu kusasula fees and all those are health issues. Siri byogera mu social aspect, nze ndibyogera from the professional health aspect, nti ebintu ebyo birina social health impact y'amaanyi nnyo gye bikola eri abaana bano. Osomesa omwana n'amala university naye nga yafadda, sente zo zifudde. What's your money? What are you wasting? I'm not saying okufuna obulwadde oba naye kirina let's agree kiba ne impact yekikola eriki obulamu. So that's what I would say. Omwana akeberwe nga tannaba genda ku ssomero. Abazadde mukwana abaana bammwe babeere mikwano gyammwe. Ng'omwana tatya kugamba ne bw'aba mulenzi ajjayo mami n'agamba mami kino. Naye omwana atuuka n'akula mu myaka n'afuna babiyita batya bino ebyetaago sala mu Luganda oba ng'oyise lugamba ki? Luganda kikambwe kanziyite heyazi. Heyazi, you get it? Naye nga gwe omuzadde tomugaidinga nga nako nti zino enviiri bazisala gw'otunuulira mutunuulire. Mwana n'akuza ekibira. Omwana n'awunya ng'akuyitako bw'ati awunya ng'embuzi. You a parent. Omwana kale waliwo abaana ababeera mu masomero mutuufu ne twewuunya abalina abazadde. Ng'omwana bw'otunuulira health wise, kuba omwana aba awunya ng'akabuzi tetujja kugamba nti yes kavubuka, abamba awunya akavubuka. Come on, abaana abalala nga tebawunya akavubuka, bo si bavubuka. Kiddayo ku bazadde, tetubawadde chance, tetuwadde baana ffe tulowooza what is important is fees. My friend, you are going to give fees to your child, naye nga at the end of it all tojja funamu. Osimbye naye tolimye mu nnimiro, togirimye kuba kuyita kukoola. Osuubira ofune harvest. Osimbye but tozzeeyo kukoola. So tusimbe tukoole. Tojja kungula. Exactly. Dakiika zirabika zituleddeko obudde bulabika butambudde mu dakiika 2 oba 3. Ekizibu abaana kibasinga kaakati nabo ekimu ku bizibu bye balojja ennyo nga bali ku masomero y'ensonga ya ulcers zibatawaanyiza nnyo mu masomero. Sigamba nti butalya naye kituufu buno obukuta bw'ebijanjalo bwe batugamba nti balya bijanjalo okusinga bulina kye bukosa abaana abo oba just byogerwa byoggerwa. Well, problem tetukyasinze kubeera nayo si mu masomero gokka naye n'ewaffe ewaka kuba alusa tezirumira ku ssomero yokka n'ewaka wennyini nti abantu tebamanyi bye balya naki bye balina kulya ate balina kulya batya. Is a gap. 2, abantu tebalina ssente go ge mazima. 3, there are many products ku market ezistimulatinga endwadde ezo mu baana abo. Ziri mu masomero abaana bazigula ne bazirya naye tebamanyi nti they are the core causes ng'ate surprisingly zikyasinze kuwoomera baana. Ffe abasawo tumanyiwo olulimi olugamba nti sweet food is bad food. Emmere ewooma is bad food to the body. Etugamba sour food, emmere yeetawooma gwe gy'olaba nti yeetawooma omubiri gye gukola ki gye gwetaaga. Kati abaana baagala biwooma. Okuleeta endwadde ezo mu baana ziri kuva ku what they are eating in school, what they are eating in home. Ffe twasomera mu masomero ga boarding mu myaka gyaffe nga tulya bijanjalo n'akawunga taamu tutaamu tekikyusana ku mmere naye tetwalwala zi alusa. Kituufu tetwazirwala nga tumaliriza dokita. Omwana yeetaaga okugenda n'eddagala mu nsawo ye kuba kyekiri kye twasookeddeko nti akeberebwe bamanye ekimuluma n'essomero limanye awo bw'omala ng'osiibula. Omwana sijja gamba nti kikkirizibwa, actually kikyamu okumupaakingira eddagala lyakiri omupaakingira, ekyo kikyamu. Omwana alina okutwala eddagala mu ssomero yoyo yekka ali proven to be having a particular disease. Omwana tumumanyi mulwadde wa asthma, omwana tumumanyi alina endwadde zaffe eza allergy, omwana tumanyi alina alusa ali chronic, omwana tumanyi alina ekirwadde ekiyini chronic, and we would advise nti eddagala eryo liba wa nnaasi teriba mu baana. Olutuuka ku ssomero baluwa
wa musawo omusawo n'aba n'obuvunanyizibwa following up drugade omwana alimira eddagala in case of emergency posing asthma nti oba inhaler alina okwebeera nayo such things naye ideally tetwandi advising nze muzadde parkingira mwana ddagala ngadda ku ssomero basiibule. Abalabi ba Salt TV tweyanziza nnyo okutuwuliriza okutuwa time ebibuuzo byammwe connection gye mutuwa bulijjo tweyanziza tweyanzige amanya n'eddoboozi Dr. Kisame Emmanuel Dr. Kisame Emmanuel owa Dr. Emma Medical Consult namba y'essimu 0776 60 25 92 ne mukama wange wa Unveiled Experience bw'oba omukontakiti nze namba yange abeera nayo anytime. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Tweyanza nnyo tweyanzige ne nebaza omwami Nkima wano ku Nkima Gardens enansana ku luguudo olw'Ewamala okubanga atuwa ekifo ne tusinkalirawo abantu baffe abakugu mu nsonga ez'enjawulo eggwanga ne libaako bye lifuna. Robert Mutebi Nanyini Field Isaac kyagambiddwa ne Yasin Kikoyo bwe twatambudde nga bulijjo mubeere bulungi mweraba.